Ibrahim Lubega Pasua y'omu ku bavuzi emmotoka z'empaka abeetayo mu mpaka eza Champion Sprint ez'omwaka guno ezibadde ku Buloba Forest Park. Ono ng'amalidde mu kifo kyakuna agamba ekimuleetedde okukola obulungi kubadde kweteekateeka bulungi. Sookera ddala emmotoka saagiyiga buyizi n'emmotoka endi musaayi. Ekyokubiri nti nina basponsa abanteekamu ssente. Bwe weetegereza emmotoka zonna ezivuze ojja kwesa nti emmotoka yange esinga okuba n'emipiira emipya bye bimu ku ebyo ebizze nga binnyamba okulabika nti mpangudde wadde sinaba kulangirwa naye nga mmanyi ndi omu ku bawanguzi. Abavuzi 42 be beetayo mu mpaka zino eziwanguddwa. Byron Rugomoka. Byron agamba amaanyi g'emmotoka ye ge gamuleetedde okubanga awangula. Iveti yalibadde enyumye nnyo olwaleero naye enkuba egyonoonye speed tuzisaze ziri wansi nnyo ate jjukira emmotoka z'empaka is all about speed. Kati oli bw'aba talabye emmotoka ng'edduka bulungi tanyumira nnyo kannange kennyini omuvuzi bwe mba sikuteeka omuliro nga gwe mpulira nga siwoomeddwa bulungi naye eventi yetambudde bulungi okutwaliza awamu. Ono agamba empaka zino azikozesezza okweteekerateekera empaka za Pearl of Africa Rally ezidda ku kalenda ya FMU. Nga Pearl bwetera okuba etera kuba yankuba, so okuvugamu akasooto wano kijja kumpa opportunity ogezako n'ensetinga diffs zange probably nenonya n'emipiira nga gyankuba ne preparations basically zonna okutwaliza awamu eza Pearl naye nga Pearl yeba yankuba so era tusuubira nkuba olwo. Twogeddeko n'abavuzi abalala abeetayo mu mpaka zino ne batubuulira nga bwe zitambudde. Nabwe nabikolanga mu G8 ate nkomyewo mbikole mu 8 biro byakyuseemu birala nnyo era abagenda mu Pearl of Africa Rally batwerinde omuliro mungi tugulina navigator mulungi ne driver munnange tubasuubiza muliro gwonna event ebaddemu enkuba neffe by'obuserezi bye bintu byaffe. Yasinasa amalidde mu kifo kyakubiri mu mpaka zino ng'ate Joshua muwanguzi yakuta ekifo ekyokusatu.